mbalayiraga Katonda mu ggulu temuli sobola kuwangula Ssaabasajja Kabaka kuba aliko ufeba era mbawadde emyezi 4 nga buli omu afunye ekizibu. Mayanja wonoobera mu ofiisi eyo seeka simanyi abasiraamu nga temufuddeyo kwetonda mwenna ekiri batuka temugamba nga nti nabbi budget yakyogera. Museveni oba tosobola kugoba Sam Mayanja nga nawe Sam Mayanja tosobola kulizayininga Abaganda tugenda kwerwanako nga Abaganda katugenda fuka tribal mulaba musobola okubeerawo mutinyingiriza nnyo. Kabaka muntu wa mirembe. Kabaka yali avumya ani? Kabaka yali abakoze eki? Njaga tubeerera Kadima Kabaka yali akoze eki? Kabaka yali gwe yayisizaamu amaaso. Lwaki Kabaka abaluma nnyo? Gavumenti bakisobola kuvugama ku baminisita baabwe tugenda kwerwanirira nga Abaganda. Kinate nkyogera nkitegeeza. Ffe twafadde emitima. Mubbi amataka mugatutte, mutumye emirimu, mutuboola, mutusosola, ate mutumanyira n'otumanyira, ate mumanyira ne Kabaka waffe tekijja kusoboka. Oba mumpa butwa, oba munkuba amasasi nze wendi okufa ku lwa Buganda. Kanfunze ku ggwanga Kadima, tukwatanga ku ggwanga nga nze Mukasa. Onkola ng'ekirala kyonna tukwatanga ku ggwanga lyabwe. Kimanyi Ebiganda temutwagala. Bannange mudisipulininge. Nakati kankubuuze. Tudisipulininge omusajja omukulu ng'avumidde Kabaka emyaka 5 n'omwongera ne contract okuba minisita. Kati lwaki amwongera ekisanja ky'ettaka ekitegeeza byakola Museveni abyagala. Kadima tukoze kyamaanyi okuwuddisa abantu. Njagala Bajjo. Kadima bino ebintu by'eggwanga bijjamu okusaaga. Sinalivumyeko Kabaka waawa. Njagala tusobola kuvuma Kabaka. Nsajja ne wesanga omuntu ng'avuma Kabaka w'abalulu nyiga. Yatuyobola Kabaka. Yagambye Kabaka talina ttaka. Tetusobola kukola state mu state. Maluga Kawu yawandika n'agamba nti Kabaka si Kabaka. Kagubire Kadima. Sako sika tombusabuza. Sika tombusabuza. Sika. Kabaka talina ttaka. Okikaka Kabaka talina ttaka. Mayanja. Yesamu Mayanja. Musajja Muganda. Ajawo Buganda. Mpuliriza. Simanyi byeddira. Lwaki abakulu b'ekika kya Sam Mayanja tebamutuuza muzzukulu waabwe ne bongera. Kakati lwaki Museveni ngomanyi Kabaka yakuleta mu buyinza lwaki minisita bwavuma abantu tumugambako banalizayininga ate emyaka nga bamwongedde n'ekisanja oli mulabi atali kuvuma Kabaka emyaka 5 ne bamwongera contract gyokola bulungi. Mpuliriza. Tali muntu yali yepangidde ku Buganda n'amala bulungi ninda minisitule gyagenda okugwera. Era kino kindaga nti abatuma Mayanja bamaanyi nnyo ko Ebiganda twasirwala. Ebiganda afa ekizibu kya Buganda. Tuganye okubikuka amaaso. Kati abatuma omusajja yo minisita ebigambo ebyo si bya minisita Kadima. Bya mukama we yamuwa omulimu. Bamugamba gwe Muganda. Era okuva edda bakosanga ffe bimukasa. Omusajja yabadde Bugerere n'agamba nti Kabaka talina ttaka. Ng'akimanyi bulungi nti Kabaka ye Ssaabataka. Bw'ogenda mu ndagaano ya 1900 Kabaka yalina square miles and square miles of land. Ekyaleeta obuzibu nti Abaganda twaniriza. Kati baze ne batubbako ettaka. Ne tubaleka batwale ettaka. Ne batekinga for granted Abaganda tubanaki. Kubanga naturally Abaganda twaniriza. Abanyoro baaniriza. Amawanga gali asatu Abaganda Abasoga n'Abanyoro baaniriza abantu. Osobola okuva ku n'ogenda e Busoga n'ogula ettaka. Naye tosobola kuva ku n'ogenda mu West n'ofunayo ttaka. Kuba abasosoze okusinga ffe Abaganda. Ffe mutaba abasosoze ne mutekinga for granted nti tuli basiru. Tetuli basiru by friend. Kati government ya Mwami Museveni okumanya nti yagala bwa Kabaka. Minisita omulamba agenda kene atyobola Kabaka n'omuleka n'omuwa ekifo. Kati matugende mpola. Nanti nagamba ekintu ekinyiiza mpuliriza. Land Minister amulonda yani. Nsiramu kale ani amulonda yani Sam Mayanja ani amulonda ye minister wa lands right but minister for state ati ani alonda minister kati kino ekintu nekijjo kiyo Buganda nsenine bwino mukuwe totya mukuwe bwino nkulegene meeting nkulage bichi bantu baba bloga bonne guru mbikuwe ndi mulwadde ngenda kufola bagu mbikuwe nkuwe bwino lwaki oti mutitiza kati njoge mpuliriza kati mbadde sebo nze ndi Muganda kinkwata kukulanira Ssaabasajja Kabaka Muganda kinkwata nze ku Kabaka nfa ku Kabaka onkola ekintu ekirala kyonna meeting yali eggulu bawa babloga sente nga mwalimu n'abenkyukakyuka bajje banafuye Buganda omwanya ogenda muri tolesa kankuweeko ekyo era babloga abo nga njogera amazima nga ndi musajja Muganda nga nze Mukasa baba teyalimu kati tumbuzabuza nze ndeeta bwino lwaki ombuzabuza ndeka njogere kati manze ndi mulwadde tebakayanya balwadde nti olukola abasajja bano okumalawo Buganda luwanvu bakozesa bibuloga bya Nuupu ne bakozesa bibuloga eby'enyalemu waliwo ne babasasula ssente nga nzimanyi nze bampita ogenda eggulu mu eyo meeting nagaana bapromotori bali bagenda nagaana bafayo n'ebisabo bya ssente kujja kwefuna basomesa Buganda kumbe nga banafuya Buganda yakikola akimanyi kati oba oliawo ng'okyali ku babuloga ne minisita najja ntokolera bano abasajja tebagala Buganda ati minisita yandibadde yali sayininga dda Museveni alina obuyinza bino ebitogera Museveni abiwulya yandibadde yamugamba va Kabaka kati kati magwe kyotamanyi nti Museveni okuwamba yali Kabaka yamuyamba olutalo lwali luganye Katonga aganye
kabaka tomuzanyirako kabaka asinga ne Museveni amani kanti ogerwa mwetuga nti balwana olutalo ne lubalema amala kuyita president wa Museveni yakwantone n'ekyama ekirala yagula babuloga banuku banafuye Mengo kubanga Museveni amanyi nti kabaka wabayagala Kyagulanyi tasobola kufuga kati kitoko pulize kayina asala amagezi ng'omuyekera n'aleeta ebibuyabuya n'aleeta ebiwumba tuutu byonna n'abiteeka mu nupu ne byambala enkofe ne byefuula ebitayagala Mengo kubanga kazima between Myandi yu sirika nase kuwa bwino bonzi goba ku program kyongoba between Myandi yu okimanyi bulungi nti Mengo ngeri mabega w'omuntu yafuga tine mukama wamu abafuga yamala kosa kabaka ne bamulabako wali mu lutalo n'asala Katonga n'ayingira Kampala n'awamba musobola temulisobola kuwangula Ssaabasajja kabaka kuba aliko ofeva ya ayamba wadde emyezi 4 nga buli omu afunye ekizibu bajju emyezi 4 nga buli omu afunye eki emyezi 4 nga buli amanyide Ssaabasajja afunye ekizibu Mayanja bonobera mu office eyo seeka simanyi wabasiramu nga temuvudde kwetonda mwenna ekiri batuka temugamba nti nabbi budget yakyogera DP Buloko obusente bwabatabudde babadde nga bavuma Kyagulanyi nga bagala Museveni abali kuki Museveni yabadde obusente nga banana ekola ki nga nabo bafene bagamba tulwanira Uganda empya ngwampuliriza ku BT politics yafuka business that's why sikiriza mu muntu akiriza mu kibiina kya byabufuzi awifa match nkonde embinga abantu mwenna abafuma bana byabufuzi abakola ebintu byabo nalali mwatandise okuvuma Dr. Besigye ne Lukwago anga mu muvumira ki omuntu mu Uganda ine dembo kola kyayagala omuntu yamanyengeri giyeya mune bwabeerawo PFF akati oli wabalese ekibiina kye by'obufuzi nze bwe nfalina enkuma kiraga nti aninyide mugati mpuliriza kitegeeza nti aninyide muki kandi bakola bato y'omugati nga banaku babona kadima abantu bali bubi kadima school fees abana babagoyi bazewaka bana basije bali mu business oli akoze ekibiina kye by'obufuzi alabango na mubiro omugati bagala kobera na supremacy omu kitegeeza political party is a business bali mu bya kufera abantu bana byafuzi bali gana okwega tabiri abiri mukaga nga atusi mabagenda mukazi sigenda kulonda nchogera lunye sigenda kwesimbawo sigenda kweta bamukaluka Museveni naye kana gabina by'obufuzi agameruka n'ebibina by'obufuzi ebiriwo ojja kuwulira nti bukabi bagenda okuyamba Museveni okudda mu ntebe bati bagenda kubera mu kwevuma Lukwago bakola ekibiina kye by'obufuzi muleke kubanga ine dembo kola ekibiina kye by'obufuzi constitution tegana mutina kola ekibiina kyake by'obufuzi gwe nawe gwasanzeewo osala magezi twegasse tutya tufunye tyo kusifuna otinga wano single candidate tufunye tyo wano single mayor tugabaje tutyo obuyinza ngabo opposition ne bali mbaddamu kwevuma ate politics w'okuvuma n'okuwoganya ku social media yagwako nalebe n'abaana nga bavuma lutalo agenda kufuna abantu baswale kwata bayina manyi gogera baba manyi kwogana ku social media no yuwenduso simanyi walya simanyi wakola ki ete bikyakola abantu bagala kuva mu nnaku kadima tuwoganye emyaka tuwogana kuva mwaka ki tuwogana kuva 2011 tebikikyuka kati abantu bajagenda muntu alina action abantu obwavu kati mu muntu anajene solution ejja abantu mu bwavu iyo muntu bagenda okugoberera gonna bawogana nti bajjo yalya bajjo mbega bajjo munya fine ndi munyampi era sikega nti state agent kwa bamanyi nti ebigambo bikukyayisa abaki kyova nze mbagamba mbiri katwabe kyo nomvume ekirala kwa ojja kujogamba abantu nti nkola ki tetusinza musamu atugenda mu direction emu butugamba tuleta democracy muntu muleka ayogere kyakola ki ebyo kanga abantu n'okubavuma byakola ki tosobola kujja n'okanga muntu mana akati okumanya abantu basiru bwe manya nti lutalo bakadi muvude ku mulamwa zensigala ngenda maaso na mulamwa gwati sikuwana makulu kadi moyino bululumeka kati bokera kumanya nova ku mulamwa ngenda kubachi lwachi nkufula topic kitegeza tuba irrelevant abantu banonya relevance na kunonya byakola kitegeza buli rosi go buchayi kati bagenda kulagira abantu bagenda watalo baswali kati obo chayi na amanyi gutumanyi nti bovuma omuntu n'atagwa ate n'akuwangula oba ogudde nnyo gwe atamuvumye omuntu yena kyatya ebivumo bya social media oli muki ate nze bwe nkola ekintu n'otovuma amanya siina maanyi basooka kuvuma kasaba kuvuma kitegeeza obaluma obadde waabwe kakati kyembadde nkugamba mukaaku tetumuwa makulu ne Michael Mabikere tujja bawaki makulu kale oli munyampi kati Museveni avuddeko tebiyamba ate nze njagala nnyo gwe omunyampi onyambe nzijjako Museveni kuba gwe omanyi Museveni kakati tufemu ebintu by'ekito kubanga kati twajja twaliriza Museveni nga bwafuga nga tuwogana bwogganyi kati munyampi state agent ebiyamba ki omwana aganye okusoma abamulumirirwa mugamba nti mulumirirwa abaana muzaamu bantu mpisa simanyi omwana w'eggwanga ne minisita Mulamba n'avaayo tewali alumirirwa Politeki Nicole mukasera wandi badde betagirwa buwagizi bwammwe mwandi kondemiza Politeki Nicole okusindikira omusajja ebifaananyi by'olukudi olukadde ekikudi ne mukondeminga Politeki Nicole obutadda ku ssomero mwasirika bwe yafunye akakisa okubeerako Vixen mu video ya Mickey Wine mwagufudde musango omuntu we yeyambulya nolaba ekikudi ekikadde n'okubeera Vixen kadima wadde golwawo okutegeera ku luno kyekisinga obubi kakati olaba yeyambulya ne mutavaayo kuwoggana n'alimu okusoma ne mutawoggana bwe yafunye ekyogera kwa Mickey Wine empisa teyeesigamwa ekyo nange nakitiddemu Mickey Wine ye Mickey Wine empisa takola ki era Mickey Wine kansube nti ayambala omwana ono si muto tali anda age oyo mwana ayinza kuwaweza emyaka 25 nga tumanyi omwana akola ebintu bya myaka 8 kati zabana Uganda mbagamba Polite mu mukoro mumuleke akole byayagala ibabadde mu kuyimba tegunyuma ekintu kyokka kyatuleenizamu ya Polite Nicole mukifudde ensonga ate Mickey Wine oli muganda wamugenda kunyimbira ku kivulu kyange Jinja genda ofuna abawandiisi Mickey Wine mu kompyuta yagala kujja kosereza gula nnyimba nagamba Mickey Wine ayige okugula ennyimba ne kati aba yabadde afunye chance ya Polite Nicole
Kwa Pulita Nicole yayogeza ko luyimba. Ekiyimba kifu kizibu. Mikwaini yafunye chance. Kubanga ekintu kyokka kyatulandiza mu luyimba yabadde Pulita Nicole nga lyrics sizitegeera. Mikwaini wakava mulongi. Genda ogula oluyimba oyimbe bulungi. Ontegera bulungi kadima. Kubanga nalabye jo internet yonna mbu Pulita Nicole mwana muto. Simanyi Pulita. Kakati mwina bya kyokka nalabye nabire sibane Kyagulanyi alabi. Nze mbera Kyagulanyi bine. Mbera Kyagulanyi bine ebintu mbivaamu. Bobi Wine vayo yogere ku nsonga. Uli abantu bamanyira Bobi Wine. Vayo yogere ku nsonga ya Mikwaini. Yii. Lwaki omusajja omutyobola nnyo? Lwaki omusajja omutyobola nnyo? Bamugambi kati bagala yogere ku nsonga ki? Kati yogere ku Mikwaini. Kati mwabata manyi Kyagulanyi. Kino nkyogera kiva ku mutima gwange sikirisa tisa. Kyagulanyi ali mu level za President Museveni. Ali mu level za Baluto. Tulemo okumubalira muba. Kyagulanyi ali mu level za Bamukapa. Kakati level gye mutwalirako Kyagulanyi bada embega yiridde. Tali ku level za Pulita Nicole na Mikwaini. Mwe bakafenyere buga mabali ku level ya Pulita Nicole neki? Ni Mikwaini. Ebitamo biteka mu Bobi Wine okwera muganda wa Mikwaini teyazza musango. Ompuya bulungi kugamba. Kyagulanyi no batu mwagala mu ekitiibwa. Jobanze sivora muntu yenna. Ompuya kye kugamba. Kakati nalabye ebintu ku social media. Bobi Wine botofa yokogera ku Pulita Nicole. Kaino tunulire n'ekisaage kyo nyizo kikwata amatayi n'ekituga. Right. Kwanga basiru. Pulita Nicole talina kye yakoze kibigena mu video ya Mikwaini. Kwa Pulita Nicole yasegewala dda. Bakita musege. Yafuka yaseguka. Yakola ki? Era Mikwaini talina musango. Mikwaini talina musango yabadde wa mwana kyakulya. Uli ya Mikwaini talina musango yabadde wa mwana kyakulya naye bakwanyinza ko yaliriddemu n'ebirala. Ate gutali musango. I'm not so sure about that. Bamita mpiso teyesigama. Miki. Genda ogule oluyimba odde mu studio lekera okwo ebiyimba byo wandika lyagwako. Teke musimu bi. Terwanyumye. Oluyimba lufu nnyo. Ate omwana alina talent Mikwaini. Actually mu family ya Bobi Wine omuntu abasinga talent Dax Vibes ne Eddie Yawe ne kuddako Kyagulanyi ne Mikwaini. Dax Vibes ne Eddie Yawe bayimbi. Ebyaddala mu family eyo. Kati omuntu talent wange musajja wange Banjo Bani yeye byagaana. Yabivana. Kakati omuntu abasinga actually Kyagulanyi alina talent yamanyi kuba ize composer. Kyagulanyi muwandiisi. Kyagulanyi awandika lyrics ezinyuma. Ompulira bulungi kugamba ne Mikwaini mu bantu bonna abo tasobola kwewana. That's why Dax agenda kuyisa Mikwaini. Dax agule nyimba. Dax akola bezirimu amagezi. Ompulira bulungi kugamba kadima. Nyono Mika ino mululu mungi. Alaba ngokuwa nisendwa akakadde lutalo. Chukanga achaino tusanyalaze twalonji. Eyo video ya Pulita Nicole yakoze yawe limba tenacho gina mwongera. Muliriza. Yabadde Mikwaini alina okugula omuwandiisi nakosa ki Pulita Nicole amawulire. Kuba Mikwaini emugezi yekute ku bitrendinga. Pulita Nicole yabadde trending anakira ne kuluto. Ndibe basasa tebabimanyi. Omuntu watukira okuweereza abasajja ngali mu scandal za nudu. Semanya akira mumwereza nudu. Semanyi nudu babita bati. Nudu si. Kakati yomu musasira otya. Kakati bano babulwa bikolwa. Manyi ku internet ko tulina abantu bayita babulwa bikolwa. Bwafuna yekwatako ng'abuukirako. Internet abantu bali aido. Bino nze mbyoga tono nkola ki. Kaze mu Mikwaini akadata vi. Lwaki bwe yamba tuwavaye kwa ndimanga Mikwaini yamukoze. Ama Mikwaini tulina musango gwakoze. Wabula Mikwaini tuyambo yimbe bintu ebinyuma. Nze kufuna na kuyimba gutakola ki. Necha Pulita Nicole si nsonga. Era Mikwaini genda maso okole ebintu byo. Ne Pulita Nicole tulina kiwakoze. Kati omuntu watukira okwemula mu video mwe bocha mwita mwana muto. Bali twekerenga okudictating as future z'abantu. Naba baoganira Pulita Nicole mwali mwagala kuba badokita. Ulida. Mwali mwagala mubere badokita, mubere bapa ebyo byabalema. Kati mwabali mwamusala mu Pulita Nicole future. Byengamba aba. Manje fulaje. Nzasiri mbano nyala ikisibu bampane mu ntegeera. Amayika dima mwino obuzibu obwo. Kati inga chogamba yavuma Mikwaini. Yeta yagala kuvuga nnyonyi. Kali ku TikTok yasamide ku Mikwaini. Kali kabwe future byakulema. Ne Nicole muleke. Ano je future ye. Singa bwe walina amagezi avuma Nicole. Wandi batoli ku social media ngo ogana bwoganya. Kali balizo ninga ngo kitegedde. Ero ina abaana bo bakulime school fees zikubuze. Ne commenting ku Pulita Nicole. Oyo Pulita Nicole izo kwa weze myaka 3 ngali tumanyi. Kati kine kibuzo ba. Mpulira buli kugamba. Kakati abantu ba social media temudekerawo okumala ka Pulita Nicole emirembe. Muleka kulira yaga. Muleka kulira siku wamuleta mu nsi. Si mwana wa nnyoko. Soko yamba abenganda obali bubi. Soko fune ekyo okulyo commenting ku Pulita Nicole. Bagenda okuza bulungi abaana bafuke ba palioti. Bagenda okufuna bayinginia mu kikacho. Babira kone batugogana mwana muto. Mikwaini ateka tu mwana mu video. Mwana muto gwo muzara. Wawude nyina agamba nti mwana wange muto. Mbade manyi. Mbade bambi ambati vale. Mbade manyi mama wa Nicole. Yalina kujane complain nti Mikwaini. Omwana wange yamutade mu video. Naye omwana musanyufu. Pulita Nicole akola kyayagala sigwo muzara. Ekisangano okuno mu kimanyi. Ebiwogana nga bivuma tebisona muwa kyakulya. Mwana muto. Mikwaini izo kwa mwadde emitwala ameka. Kuba kopi wa Mikwaini ino kwa mwadde ameka. Ntegesola kuba abiri ko. Aya. Izo kwa mwadde abiri kwa 3. Kakali ku internet okufuna omuntu akuwa emitwalo 10 kadima lutalo. Naye bye bisinga okuganda okutandika okutegeera abantu engeri balina otambuzamu obulamu bwabwe. Mulekerawo okwefulamu aba internet. Okwefula nti mwabayigiriza abantu engeri batambuzamu mutambuze obwamwe wabwe nga bwabalema. Obwamwe nga bwabalema. Pulita Nicole tomukuza muleka abone pa nawo obona. Gwe kyabamba ayito yagala. Gwe kuba payiro twacho li ku TikTok commenting bintu. Ekyana bakimazeeke dembe bakifudde ensonga. Omwana ali mukuyiya kawogoke yoli ya wolongoka dda. Ompulira bulungi nkugamba. Befula abamumanyi baliita bulwa bikolwa.
si buli musiramu nti yavumye kabaka ekitongole ky'obusiramu tekinavaayo tulina mufti tulina abakulira obusiramu singa bakoze statement kabaka yandibadde vayito naye omusajja yali muzikiti gwe nayogera ebyekisiro tumuvunaananga ki si buli muganda yatunda federo si buli muganda yali amustruggle olukwe si buli muganda yali amukabaka olukwe n'atuuka n'okuwanganga kati abaganda bonna bawangangula kabaka njagala mubengu amagezi abantu abawuliriza bajjo nze ndi profesa omuganda bw'akola ensobi evunanyizibwa ku yenga tetujja mujjako kuba kya muganda abaganda miliyoni 5 tebawagira omuntu kulyamu munnerukwe omuganda omubesodi mulondo bwe yatunda federo Buganda yona si yatunda ki federo kakati omuntu bw'akola ensobi mu ddiini yo bamu ggwanga lye eggwanga lye lyali balikoze eki kuno kubadeko ebiwumba tutu ku tiktok babasiramu bavuma kabaka toddamu kutyobola ddiini ya muntu yonna zinagambye tyobola Museveni nga bw'oyagala tyobola Kyagulanyi nga bw'oyagala tyobola Lukwago nga bw'okola kuba bannabi abeki naye kabaka n'eddiini mubajje mu bugamwagammwe bw'ampuliriza ku leediyo totyobola eggwanga ly'omuntu totyobole siina buzibu na Sindi alina mutima mubi okakasa kyenjoga nazya nemba wasinaajo nemba gamba Sindi omutima gw'omubi akaana kamusaba drop kasidi kivoko n'agikama nzize nga nkyogera nesiyogera kwa akaana Shiba n'agenda ku Sikayi n'agenda ku Serena Sindi n'agaana okumubeerawo ku lonchi ye Sindi n'agaana Bulufiri eddewo bali balese ekirowoozo okuzawo Bulufiri Sindi yakola ki yagaana n'okuyimba soja mwala bakuserena yatwala emyezi 3 ng'abonyabonya promoter nga tayagala Jackie akomewo ne Lilian naye Sindi jukira yafunye kubanga Sindi yagaana okuyamba banne jukira Shiba ye yamba Sindi okutuuka wakola ki Sindi yali aweddeko Sindi nampangisa kula bonita mwe n'abala basuna funa abantu babiri nze sobola kumimi gwe spangisa ne mutwale jinja ku kivulu kyange kyabusoka bwe yavaayo abasoga batono ya mutono ulire buza dagadi Sindi ne mutwale kugundi election ensala kakale ekisinga kunuma kuba n'abantu tebapangisa muyimbi tebamuteeka mu sente ngafe ba promoter bwe twogera byobera ku social media kuwoggana kati nze Sindi muwala ne muwala nireki wote na wano sheya musaze Germany yagenze ko dotwala yoka dansa Shiba bwe yatambulanga n'abazinyi be Shiba atambula ne bamanager be Shiba atambula n'abantu bamuyambako n'abalinyisa ku nnyonyi okumanya akakazi akalina omutima omubi kagenze Germany sheya flopinze babadde banga promoter nayogedde naye mwabadde mu abantu nga batano ne edit ne gana bapanza Photoshop kuseko sirika tebisobola kufuluma ebifaananyi kwaso yaganyi kati nansi naganya abantu okugenda Germany nti Katonda gwensinzanze bajjo yabonya akayimbi kamwe bwe katadde ku drawing board nga mbere kuno kwasamira ku bajjo babayimbi bankamezi yenjogera ne musoka ne movement ne mala ne mpangula kunjala mpule muyimbi kiko nali nesimbyemu n'atalaba kumanyi ga Katonda soko sirike nze so na mwagala nnyo omanyi lwaki namwe kubateke nze mbera ku mazima njagala mazima kati tukola fena studio onako loli kola byekifere nze ndi kwabya kuba nange oli wadde mbokunja byanga akoze byekifere amazima genyini sho yasaze omukazi jukira yakanza ekane yezinya yeka nga tayamulaba ne audience baganya kugiraga bali ku internet namwe abayimbi bana bawagiza babera ku internet ne babawogawo nga tebalina makulu that's why nze sigenda ku social media basi bajombega bajo munyampi strategy mpira cyango gamba zali nyumira kubanga manyaba byogera tebalina makulu kati bawagide Sindi ati jukira abantu alinga buli kamu oba weekend abasibe banta baati do kuntanginga ku soye Germany oyo tasobola kola sona damu na afuna paka ngagenze mu church obana wanike emikono ku round about wazana naje na ngamba Sindi alina kusaba sala weti ayi mukama Katonda nayambula ka ekyo mutima omubi ntandiko kwagaliza banna kati manga toyagaliza tasobola kikoli kolima katasobola kufuna bantu vanga kadide mu upcoming ne Shiba lwaki aprosperinga lwaki Shiba agenda maaso mpulira Shiba ayagaliza nebo jango unyo olususu Shiba akwaniriza kyokanga Shiba agenda maaso bagamba agala private jet bwamala okuzala omwana komawo n'ennyonyi ewaka kasi tamadde ngamba Spice Diana ntize mwanzija ku radio kogera kusikogera mas kaliza Sindi nasonyo obusonyo omukuba nsobola okuba Sindi n'akaba nakafuluma na nyumba okubeka kubana kali mubuuze abakubira bucha mani simu akubulire bwino bina sirikira kani ndi muntu mukuru mbakuba muko buno bwa kungulu nsako mpulize mbakuba muko buno bwa kungulu kwanze singira lutalo nga sina plan A plan B plan C mpayo lutalo muka dimanga nalwana ronema nze ndi wanu mani ami nzukira na ko babasamize saru wangula kula muno yabulirawa nze singira lutalo yaza ne unyabata balwana ne bajjo singira lutalo ne siru wangula kati yafunye omuntu omune ekitundu Germany nakawaleka ako munda kabade kako biri video singa za alumyedda singa bansekerera singa Germany bampuliriza bali kuno baga batatuwagira kantu ka mutima mubi nze mpuliriza nze tali muyimbi nchidamu kadima tali muyimbi alina kuleta kamuna mpangula okuba abayimbi sikubakuba mbabja mpuliriza gwa bategeka mbakati unabakoze bakona ategeka ki bali ya sikini ngena batimba wa jinja bapalaso tugenda jinja ngena mutimba ata ino obuzibu twaddawo kasonze kasotegere ensobiyo kati ensingi tibi kasotegere ensobiyo kadima nze kasonda ge kibuli nga nange nze ndi wa kibuli kati muno buwagise bwa Sindi mbulaga kibuli mbulaga ne munagenda mu America temujafuna wado omulema tutogera bodi kiswa mbuliriza kati yabafunye Germany ngaye mama singa njogera bunta aginga yabadasi na buzinyi ngavuga yowe chikuta bumpita wa chikuta obambula ge kolero mbulaga nti sina chikuta mukulu mpasi tuli ku radio nani chikoze kwa na ku video kakati seye Germany
kale zebe unyata bavuma bajjo tama hiti ni malawudi bakubuza nga define bajjo nga bajjo is a type of malawudi kwandi mutende ne bipolar njongerako ana nyizo kuvuma makati umuntu watakuvuma toba magezi akati ulinga ato musirusiru mujja kuwogana mujja kubera ku social media mujja kuwulira obusungu nze bampita malawudi bajjo ate nze njogera ekino mali bakimpangula kubanga ebyenjogera bibera ku mazima sina gwe mpalana ne sindi wanakoma bwana wanika emikono kusawa ya Queen nga yeyambuda akalega ajajiwanika agenda jiwanika bwana agendeza na kulamu ya bawu nebiwagizi byebye bisine biganti bajjo nsonyiwa asoka kwetonda akatonda sindi akole ebintu bisatu andi professor asoka ejeke kitibwa kya kabaka king herself agende neje maso ga katonda akyuso mutima gwomubi yetondere bajjo mbagambye sozo namujja kuwogana muwogane munyige nabalazeke jamani wanu mani amajimani no muyimbi gona kuya kamba ingeranga baleka we wane ekyabadde kakati ata kumanya mukaso yo mubi neka dansa yaganyo tolewa de dansa akamu yali nyeye kenyonyi just tijeru kati ya ticket kakati nyeka alimu kusonda ya ticket yemukomya awo kivulu kya Philippines promoter jabisa so kakati promoter ataso okuwa balance ngati yafunye nekwere jamani ngalo kisubira kubanga kya Uganda kati shiba yagenda tiyafuna abantu ejamani nobula abantu 10 kali yandifunya 50 kati bali mukola edit okumanya so yasaze kumaroga bwe singa bajitadde ko live kati bawulira kakusimu singa bajiraze live tali kintu kiruma muyibi ngakola shone ekola ki nze ne unya nabayimbi abayingira bajjo nze muntu abuno buvumo bwa TikTok nze bajjo aze ndikivumo tulanga ntulula kivumo nze kenyini ndikivumo atomvume katomvume ekivumo kakati Spice Diana nawe wetereze oyagala kwa kana manager Roja wafuna omusajja gamba yawukana ne manager togeza nokola ensobi eyo Spice Diana twatira bya banene mirembe ngalo tozanyisanga entuyo z'omuntu akusitudde yo sindi mumaze ekijawo mulete video sindi mumaze Spice ogambe agala kola kya sindi ndozo sindi mukoze eki kati Spice Diana sagala obenka sindi okoze ebintu bingi ne manager Roja tuba bookinze shows nyingi muguze bye mugula ne manager ani togezana yakano yo muvubuko lo musajja yafuna omusajja nagwa mu love ate ekyo busiru Spice akopa Shiba Shiba is an inspiration to many sindi akopa Shiba Spice akopa Shiba ka Spice anonya rubuto obanza kwa yarufuna mbona yaza aleko nga Shiba olwokuba Shiba yatwaza rubuto lwabalo why zigo byogera byanza ito mtwalira mu grade yezo kati Spice fan wa Shiba ati bote magara mazima bwento bwenjogera ne muwaka na mfundira nze muwaka si competitor Shiba is far ahead banange mu abantu mwe nabavuganya Shiba ali wala ne baba Shiba kiyakuwa temudamu tanapa wade 10 ne kidirisa kya nimba kumpa sente kikubira kidirisa akubira kidirisa bakyamba wade 10 kya nimba akakutereka omuzee to kyate ati buliza ati kojao mu ya nimba dirisa ne kala mazima gaka na Shiba ebyadala zijogera mazima kidirisa kya nimba nokumpa yo babiri nzate busente bwe mbwagazaji kya ne kubisisa kakutera ko zeni nako simu ne kirimba kati mbade mbaga mu abawola abayimbi abavuganya Shiba ekisoka ino mutima omulungi Shiba ina kibaita hit ekyagana Shiba okugwanga avude wa Jeff yatambula ne badirisa abakolanga ebintu wa Jeff kati Spice Diana jakufuna endowooza egamba Shiba nga waali Shiba aina timu yonna gye yaje wani otegedde bulungi kakati Spice olunaku lwoliva ku Roja nga bafana bwe yakola atasobola Spice is not hard working nga Shiba is a hard working girl kicho kyakulaze nti ali mulavu n'omuntu namulabye nze mbimanyi bwino yafuna omusajja namusula mulavu ate abasajja abafere basula abantu mulavu ate omukazi yenambuliza ndoza baya managing byonna yamanyi obabuze bava ku managing byonna music na birala yamanyi nze kuva ine nkuwoninga amanyi baba yakakadde ku mutala ndakakadde kawo ali kala gulaza bampita mulogo nesiri mulogo kubanga abantu babakola ki kubanga nayiga public ni ekwaga tayina mugaso nga toyina manager nga toyina promoter public tesobola kwata kikumi kikuteekamu era kijja kusondayo mutwalo ekole ki kibi nnyo okwekyangera ku muntu amanyi dynamics zo kati Spice Diana Roja babanga akwata sente mugula togenda kugona bano twajira social media muntu abera mu kiyumba nga yali dembere gaze naje nakuwa magezi nagama Spice vayo ja kubaawo ekyo si kituufu kadi mango yagala okuwangala ku nsi kuno totyanga kuvuma totyanga criticism bagita batya criticism to criticize totyanga criticism bana abakwanga ku internet bikoma mu commentinga bikoma mu kuza bivumide emyaka mingi nensigala ze muwanguzi ompulya bulungi ngugamba kakati Spice we checking sagadde kuleta bwino wiki janja kujja ne bwino muyina nkusonyiye omusajja mumanyi nnyo waawo munyonyo ate abayimbi be Uganda mulekera ogwa mu mukwano lwoko ekisajja kigulidde emmotoka bako kikwadde sente esi talent yo kyabugagga okusinga sente tulina n'abagenda okulonda corporate mu government yababulirayo bawasambu wasa kakati abayimbi mumanye value ya mwente okuyimba kuleeta sente nyingi okusinga government nontegera bulungi nkugamba ekisajja ekyo kigenda okujja okulaba nga Roja yatoba dda naawe eno ku zero kadima omuntu nga loyise ku mu ngalo ze tomunyomanga kadima zinaleta abayimbi bonna ne bagwa abasinga kubanga nalina dynamics zaabwe nganze kakati oyo musajja mujja kubeera mukisenga kuyita Baby Love nga tamanyi namba ya Sky Soldier Roja abeera awo ompulya bulungi nakubira bagina gamba tukoze tutya omuyimbi waffe tukoze tutya
kati gwe kisajja jakudda mulavu kikunkumulemu abaana uyo okuze ozala abaana basatu ofeedinge kalya yefe ano omuyimbi si kirungi kulaga musajja gwa mulavu Shiba ekyamufunyisa omukisa abantu bali bamanyi talina musajja kati lwaki Shiba abantu bamwagira basanyuka nnyo ng'afunye omuki kwa mwamusibangako biri ebyekisiru byammwe byotegedde byesagala kuyisa ku ki kakati lwaki Shiba kati Spice Diana ate tojja kutundanga Shiba because Shiba ye twasanyusa nnyo okulabanga ayina omusajja Shiba tafuganyizika Shiba shize kiras dirisa ya nimba sente mukubi ayizo gamba dirisa ya nimba sente nenze wenjagala ngakadi megala nkwagale bera n'omutima omulungi kasoma n'omutima omulungi zo wangu de meme yakati Shiba yampangula era njagala azale balongo ate ndangiro lutwa Shiba gena zala balongo nze ndi salo ngagenda zala balongo kanchirangire kule sigenda kuswala Shiba agenda zala mutima gwo katunda genda mu balongo nze katunda kumpa balongo be mirundi ebiri akebera mutima nze sina mutima mbi empozi bababba